Tukulisaayo nnyo omusasi waffe ow'enjawulo. Tweyongerayo mu ggulire eriddako. Ababaka ba Paalamenti abasajja batandiseewo ekibiina nga kino kyakuyitibwamu okussa ensonga eziruma abasajja ku mwanjo mu ggwanga. Bagamba nti abasajja bangi banyigirizibwa mu maka ne bafa kisiiri. Katulabe ekisingawo. Ebibiina ebirwanira eddembe ly'abakyala mu ggwanga bingi kyokka ng'ebirwanira Ly'Abasajja kukyali kusoomozebwa kw'amaanyi. Mu buufu buno ababaka abaami batandiseewo ekibiina ekitumiddwa Uganda Men Parliamentary Association okusobola okusosowaza ensonga z'abaami mu ggwanga. Alex Brandon Kintu, omubaka wa Kagoma, agamba nti ekigendererwa kugatta omuwaato ogubaddewo wakati w'abaami n'abakyala. So as we go into empowerment, we need to have levels of supporting each other. We would like to make serious legislation. We're not here saying women are better than men. We are here to work together, to have as MPs, to have a forum, to have a voice. Help us, the civil society, and thank you so much for coming on board. Mu kukitongoza kitegerekese nga n'abamu ku babaka abaddewo abamu eka basula ku tebuuki olw'okutuntuzibwa kwe bafuna kuva mu bakyala baabwe. So as legislators, we thought it would be really very necessary that we have a supportive voice. We know we are very courageous as men, but we do go through a lot. Sometimes, those of you who are in politics, you may reach home and you don't talk to your wife or greet because of the stresses around. Mbwateka Magafu, omubaka wa Igara West, agamba nti emu ku bye bagenda okusaako essira z'ensonga za nnagabutondo ba DNA nga bangi ku basajja abakazi babasiba abaana. Kati naffe tujja kuddukirira abo bonna be tunaasanga nti endagabutonde bwe zaavuddeyo abaami abalina ebizibu kubanga abakyala baffe batuliddemu olwa Yuda. Kati naffe kyekiseera okuddukirira abo abantu ne tubalwanirira okulabika nti basobola okufuna obwenkanya olwedda abadde ataddemu alabirira abaana akoze eki abasomesezza naye kati aviiremu awo tuzze tuyambeko abaami twetaasa. So kukola ekibiina kino kulabika nti abasajja specifically nabo ensonga zaabwe ziyimirirwamu era ensonga yatandisizza ekibiina kino advocating for the boy child. Ekibiina kino era kyakuyamba ku bakyala bagambibwa okuba nti ababaka abasajja babazaalamu abaana kyokka ne batabalabirira. Tuwaliwo for example abaami abatalabirira baana baabwe n'owulira sipiika ng'akyogerako naye ekyo lwaki odduka ewa sipiika omukyala ng'ate waliwo foramu yaffe ey'abaami. Kati twagala abakyala abo babeere nga batwettanira ensonga z'abaami tuzandolinge ng'abaami nga tutandikira ddala eno ku Parliament. Ababaka abakyala nabo beetabye ku mukolo guno era ne bawagira enteekateeka eno. I've been the chairperson of HIV/AIDS committee at Parliament. That was in the 10th Parliament. So male engagement has been very, very key in the fight against HIV/AIDS. Minisita omubeezi ow'abakadde Dominic Gidudu Mafaabi akubiriza abaami okukomya okusuulirira amaka. As a ministry, we are grateful that this forum will supplement our efforts in engaging men and boys to promote positive masculinities, which is good for our communities. Rachel Nakasi, n'Obeddi Utale bakusakidde eggulu lino.